twamuganye Semaganda twamuganye Semaganda twamuganye Semaganda twamuganye Semaganda tasanye super power higher power NUP everywhere one so get to the go and see Abere council Rubaga newa ne wapwe ajenga gomba ewabwe natuye banga tunabo kwasi mutajugwana agenda tuyamba ki tewali kwasi neno bagambe mfungo alikushuga mani twamuganye singa banagana tugenda kujja ngekitulese kweyambula tugenda kweyambula eri ku kitebe kyaffe tulaga obunyiivu bwaffe tubakakaseddemu tugenda kweyambula olwokwagala ekibiina kyaffe ate tugenda wa pulezidenti Magere twagala genda waka bwe tugenda ku kitebe wali abaagala okutugaana Semaganda akuze abantu abakanyama batulumbe batukubireyo naye tugenda kufaafagana saawa yakweyambula tulwanire busibu omuntu bwetwogerako obutakkaanya bwe twamukolako deputitioni ebulagako obutakkaanya bwaffe tusaba NUP yaffe twagala ennyo olw'okuba amaanyi g'abantu tumanye egenda tuwuliriza era bweba tetuwuliriza tujja kusaba abantu bannooki busiro beerolere kandidate gwe baagala mwebali nnyo mwebalire ddala naye nga manyi ku kibijja kuzuuka abezaala ebyalo abakulembeze abaku gavumenti tetugenda kudda mabega wa kandidati nga tuweereddwa EMC era tusaba ensonga za busireno zituweemu zirowoozebweko tetukunayo okusodi yonna gabira abalala bagamba tujja independent sibatulerawagererayo tetulowooza tutalina kontenti mu petitioni yaffe eyetava tumulamu tusigale tukalinyeemu abantu abali wano abasinga obungi bafulakula yalanzi ku kigo kya National Unity Platform tebagenda kudda mabega wa kandidati yaweerezebwa mu konstituensi ya Butondozi Semaganda twakoze tutya twakasa ddoboozi kirungi Semaganda twakoze tutya eze mulongo babiri kakiri tawuni kansi omukulembeze w'abakyala kwerusiwa omukulembeze w'abakyala Busiro North nze nsaba baku kitebe kuba be batuleetedde Semaganda twamugaanirawo olubereberye yajja n'atuggyako obukulembeze bwaffe ng'aba Busiro North abakkunga ne tugenda ne tubulwanira ne tubufuna ne tubumuggyako tusaba ab'okukitebe Semaganda gwe mwakuwadde tetumwagala tetumwagala twamubodde era njagala okujjukiza bulungi nnyo bakaba bafe ab'okukitebe nti akalulu kawangulwa muli bumu bwe muba temuli bumu akalulu tekasobola kuwangula akalulu kaliko okuŋŋanya diyala fomu Busiro North constituency akalulu kaliko kanoonya ffe kutukubanoonya ffe tunoonya akalulu bwe tubanga tumuganye agenda
kitebe nga mbasaba nga mbeetondera nga mbegayirira nfukamidde gano mabega mukulu tegafukamirirwa bwereere tufukamidde ffe tuli bakyala mu busiro omukyala bwakuba enduulu omuntu yakwatibwa tubasaba ku kitebe mutuyambe buyambi mukyuse Ssemaganda mutuyambe buyambi tulina abakulembeze ba Busiro North abaana abafa abazaanibwa wano tulina munoonyereza tulina Kamulu tulina Mama Busiro tulina Bisalangeke tulina Nsubugakko tulina Kasiita tulina Sadamaani abo baana bakuba tubeegayiridde Ssemaganda mumuzeeyo mulonde mubafa aba Busiro North mulonde omubaka tubeegayiridde basoma balina masitazi diguli mutuyambe buyambi ebyo byonna Chairman Nyanzi yalikuleetedde ye yakuleetera Ssemaganda Nimusajja mukulu wa myaka 70 bannange bannabusiro mwenda ne abakatonda Mwami Nyanzi Busiro tushazeewo Mwami Ssemaganda mutwale mu constituency yo akusasulenga omusaala Twamaliriza okulonda president omusajja omukulu ow'enkofiira nakyemalira n'akwata mu kalulu kaffe twala kuwalanyera twekubagiza ne tunoonya ekyokukola ne kibula ne tugamba Mungu tusaasire MP waffe bwe twalonda akaseera akalangirirwe era Mungu n'atusaasira Nsubugakko n'akola ki n'alangirirwa kyayisa bubi nnyo bakadazi ba NRM Busiro North constituency ne bafulaga beyalaza abali ku tiketi y'NRM abamu tiketi ne bazisuulawo kyatuwa omwaganya munene nnyo okulaba nga councils ze tulina mu Busiro North omukaaga tulina kati ku bakansala abali ku local councils agamaanyi gava mu bantu okulaba nga at least ku bifo byonna bye tubadde tuvuganya tulinako ekifo ekinene kye tututte kyali kyabwa MP twagala kusaba ku mulundi guno nga bwe tugenda okubeera ne pulezidenti nga Kyagulanyi Ssentamu tetwagala kutabiikiriza kala ndaba yonna mu buwanguzi bwa pulezidenti tetwagala muweereza ambasada ng'ate wa muvumenti twagala tumuweereza ambasada nga naye waki wa manvuuli bwe banaatukubira kandideti ali ku manvuuli musaasire buli alina tiketi ya NUP gwe wenna atudde wano gamba ku kansalawo bammeyawo bakiyamaaniwo nti zikusanze Ssemaganda awangulwe olaba ekiddako mu kalulu ka local government NUP EMC mututaase muteekewo review ku tiketi ya National Unity Platform mu Busiro North waliwo we bataalabye buki bulungi era abimu ku bye tusaba tufunewo open assessment gye baakoze okusookera ddala batubuulire nti Mwami Ssemaganda ku gulawundi bwe twagenze Masuuliita yasikowalize bw'ati bwe twagenze Kakiri yasikowalize bw'ati ne Namayumba yasikowalize bw'ati batugamba nti makisaana ziri ku kiki naye ezimu ku nsonga ze bakubuuza what is your contribution to the party baba bategeeza ku national level oba mu kitundu mwokola ki mwobeera zinaliowozesa nti contribution yange esinga yali badde mu kitundu mwekola ki webeera Mwami Ssemaganda bwe twali mu kaluka abavuka yali luddawa mu 2021 nga tulina constituency eno mu Bulumi yali luddawa lwaki sibagaliza omukisa gwa tuzirunzinge tunagenda mu byafaayo nti Jjuuko Uzairu yawangulwa e Masuuliita Santos yawangulwa e Namayumba kubanga yali alumirirwa ekitundu kye njagala nange ngende mu byafaayo bwe kibanga okulwanyisa Ssemaganda z'emu ku nsonga enviirako okugwa njagala ngwe kubanga nja kuswala nnyo nga Ssemaganda atali wa kitundu kino nga ye mukulembeze nga nze nkulembeddemu okubeera nga aleeta embeerere basaba ne banyabo Busiro North buli omu azadde abaana buli woozaala omwana omwagaliza kirungi okubeera omubaka wa paalamenti
kati obuyigiriza obwezookerwako masiri ya 6 njagala okubuuza bakandidati baffe ababadde abava mu Noosi Busiro tewabadde wayikanakana n'obuyigiriza bwa masiri ya 6 obulumi bungi bwe tukola ki bwe tuyina naye njagala okubategeeza bassebo ne bannyawo nti olunaku lwe nasooka okusinkana Ssemaganda yajja basuuliita nga simumanyi namumanyi naye bwe yajja yagamba mbu aleese basale oluvannyuma lw'okweta basale nze kennyini namubuuza ekibuuzo ne mugamba ssebo mpulidde ogamba oleese basale naye ogenda kwesimbawo singa tooyitemu abaana bonawo wadde basale bagenda kubeera batya yanziramu kigambo kya Luganda n'aŋŋamba akuwagoowa mwebale nnyo okubeera kubanga waliwo mu miitingi kitegeeza ki bassebo ne bannyawo nti omwami oyo yajja tulimba ne mu basale tusobole okumuwa ekifo ekiki ekifo ekinene njagala okubasaba bassebo ne bannyawo nti mwami Ssemaganda n'owa gavumenti eyo terina kapasite esobola kubeera ng'erabirira mwana gw'ozadde mu Noosi Busiro wokka muteekwa okuba nga tulinamu abaana bali mu mitwalo 4 n'okukola ki n'okusoba agenda balabirira atya bwebanga yensonga bannaffe bali abasigaddeyo abatawera na 5 6 abamuwagira njagala okubasaba bassebo ne bannyawo mu lutalo luno lwe tulimu tulina ffenna kuyimirira ku nsonga etya emu tulina okulemerako ate saagala kuwulira avaayo okugamba nti oba bakama baffe kamera kyalisekamu nga nze kansala akiikirira akakiisa bukawule buli Transition District era nga nze Fulaga Bena wa National Unity Platform okubeera ssentebe wakakiisa bukawule bassebo ne bannyawo Bannabusiro nsooka okugenda n'okwebaza kubanga kino bassebo ne bannyawo kye tuliko tulina okuba nga twerwanako nze ennaku zino mu kitundu kyange nzirayo kiro ng'ensonga lwaki nzirayo kiro bannaffe bano abali tuli wansi aba NUP batukuuma biki bye batwala bakoledde basukirako abalonzi Ssemaganda okubeera member of parliament mu Busiro constituency aba NRM bo basekera busekezi bagamba kyakoze eki kyawedde dda naye nga lwaki tuluka ku ekyo ku constituency yaffe ya Busiro constituency giwanga nenye yalumulwa bassebo ne bannyawo kiki ky'okola bassebo ne bannyawo bafulaga bbina 9 5 bagamba nedda tebagenda genda Ssemaganda olwali bassebo ne bannyawo bassebo ne structures NUP Busiro constituency 95% ziri mabega wa petition eri yatwalibwa ina kusomesa ng'ogwe 10 bassebo ne bannyawo bassebo ne bannyawo mu ssaawa 2 tubadde tumaze okuŋŋanya emikono 6 egyagobadde petition eri y'Abannabusiro nga bagamba Ssemaganda apaana akomya Busiro constituency yakoze eki yamugande bassebo ne bannyawo Bannabusiro bategeeza petition yabwe yatuuse era n'emikono gyabwe giri mu mbeera nnungi era bassebo ne bannyawo okutandika olunaku lw'enkya petition ya Busiro constituency egenda kubanga ekola ki ewulirizibwa mwabadde mwensonga 13 bassebo ne bannyawo ensonga lwaki Ssemaganda tebakkaanya na kubeera Fulaga Bena waabwe ensonga gye twesibyeko Ssemaganda tetumuwoola kubanga si Munnabusiro si ye ensonga enkulu ne munoonyereza ebitundu bonna bagamba Ssemaganda nedda agende tebakola ki mukimanyi bulungi Ssemaganda nga gye batugamba ekiro kye kyamusindika era ng'eya championinga ensonga eno gweyayogerako agamba chairman Nyanzi eyali chairman wa Kuga yamusindika okubeera member of parliament wa Busiro constituency mukimanyi bulungi Ssemaganda azinga tabangula enkigo za constituency zonna zonna nga konsaba abayimba kubajja enankole bassebo ne bannyawo ensonga y'olupidwa bweramu eri bassebo ne bannyawo nsonga ki Ssemaganda zibadde yewaana era ng'agamba ekisebe ekiina nakikula dda ekyokulabirako bannamawulire njagala mugende mukola okunoonyereza waliwo mwannyinaze bamuyita Namulembe Ssemaganda kinyiri ye yeesoma mwannyina president Namulembe yamugulira emmotoka Harrier ya bbulaaka enamba eri UPM 555C ng'eyagigula okuva ku kansala wa Lubaga bamuyita Naggayi mugende mukola okunoonyereza Ssemaganda bye yabyogera agiwa Namulembe mutera muginoonyerezeeko ng'anoonya engeri gy'abeera connected n'eyo family abwena afuna Fulaga ye Busiro constituency ku Sunday Ssemaganda yanyinyinya nnyininyini yagenda yewaana mawulire gadda
Basina kitegeeza kenda na kaseera tupuluvinge either Ssemaganda yasindikibwa kitebe oba tiyasindikibwa kitebe kubanga pulezidenti waffe akyogera tukiriza maanyi nga baki abantu bawusi obayibuse ne bagamba tebaliwedde kubeera mabega ga Ssemaganda kati bwoba oliyinda ki kitegeeza twanyi tuwa memba pamenti obuki atajali Ssemaganda twakoze ki basebo ne banyabo era olunaku lwaleero bafunye emikono 600 ngera tugenda olunaku lwaleero kubanga tulonkinga emikono emirala mutwalo mulambo kuba mukozesa kusekozikweze katugitwale kitebe bategeeza tibaliwedde mubaakinga basebo ne banyabo omutwalo ku mulambo gugenda kukola ki kubanga petishoni yaffe kati eri munaku 2 katulina ennaku 3 okuva leero ekitabo kubanga tutuuzeeku tuwadde memba paalamenti omuki tugenda kubanga tugenda ku kitebe tutambulanga bannabusiyo tugende tubikitebe oba kireeta nakusonga kusatu tujja kusulawo paka nga twabyani pulezidenti basebo ne banyabo ekirala oweruge yabadde atugamba naye tetuwulidde ate ebirala kitegeeza tujja kugendako neerubeeti mukyalire atulagewo waava tetugenda kukkiriza jjogo nga Ssemaganda yajjanga esirwa jjogoota ate akuba emaneja nedangera tugotiragera bikola ki nakuganda nisaba sibayogedde ndifulaga balawo NUP Ssemaganda niwaba asigadde bakubalizinga fulaga beyala wange nzirange ngenda wandikira electoral commission mbe nga ndizayinira okubeera fulaga belawo NUP kukyasiza bakama bange zino byebibalo bya Busiro North. Busiro North gye tuzanyirako eyina ebitundu bya NRM ebitundu 56 ku buli 100 ebisigaddewo bye byaffe. Bwe tuba tulina ebitundu 44 kitegeeza tulina kuba n'amaanyi g'awamu nga tuleeta kandidate akkirizibwa abantu bonna okusobola okuwangula NRM. Bwe tuba tetukoze ensonga eyo NRM begenda kukola ki? Kutuwangula. Mu byobukulembeze bonna kandidate abeera ne block of vote. Block of vote ke kalulu k'otandikirako ng'omuntu ye mukyalawo awaka n'abooluganda bo ne bassenga ne bakojja. Twagala okubuuza Ronald Ssemaganda block of vote gy'atandikirako mu constituency kwebyalinako ki? Olwaleero omwami Ronald Ssemaganda tumukola bwosinga Busiro North naye tumugamba akyayina ebirumira. Bwe tuba tukimanyi mu lwatu nti kanso ya Lubaga division yayina opposition 9 nga ba NUP ng'eyina opposition ya 20 aba NRM baaliko 10 naye baamaliriza akalulu owa NRM abadde 10 akatuuze twekakasa tya Ssemaganda nga yalimu abo bakansala abatunda akalulu nga tazikunda constituency. Abantu ng'abo tubamanyira ba agenti ba NRM kubanga ne ssente ezaabulwa ku kanso y'e Lubaga zaali zipandikibwa RCC nga zivamu NRM. Tukakasa tyati olwaleero NRM si ye facilities omuntu ono okujja okuwamba constituency. Njagala bagamba ebigambo bino nti bino tuboogera nga bannabusiro olw'obulumi bwe tuyina bwe tuyiseemu okununula constituency eno. Bannabusiro twakafuna ku ssanyu lya myaka 5 emyaka 35 gibadde gya NRM. Lwaki ekitebe mwagala okutujjako essanyu lyaffe? Njagala okuwa obubaka buno nga nguwa pulezidenti wange omulungi gwenjagala Kyagulanyi Robert Sentamu Kyagulanyi kino Busiro North tugenda kukulonda kigome ku kigome, naye twagala okutuwa striker asobola okuteeba omupiira ne gunywa. Twagala okutuwa omuntu abadde mu bantu bamanyi nga tusobola omwogera abantu bebakkiriza. Tugamba bwe tuti tetwagala kutuyisaamu maaso. Mutabani waffe Ronald Ssemaganda ali ku levo ya kansala wa LV3 e Lubaga ayagala tugamba nti Busiro North yonna nina muntu ali ku levo esingakaawo. Eyo message yalakakiiko ka ENC kakole ki agitegeere titukola bino lwa bulumi lwa constituency nga twagala omuntu anakwata akatikaalire ng'asobola okukawo omulala constituency netugiwangula. Buno mbaka mutika pulezidenti wange tyeno enkola ebadde egambibwa nti kaadi ewangula erina amaanyi eno kyalo
kandi y'ekyalo eba yakwogerera bweba ttiimu eno yonna yonna yabakulembeze nga tegenda kwogerera Ssemaganda agenda kuyita wawangule. So twagala tubeere bamalirivu, twagala tubeere bumu. Ssemaganda alina okudda e Lubaga gy'akoledde ebyobufuzi obulamu bwe bwonna, era tumukkirize gino emyaka 5 ajje mu Bufironoosi ayongere okukola ebyobufuzi. Bwe tunaamulaba nga aggumidde tujja kumuwagira tumuwa obuwagizi. Naye olwaleero tannaba kusaanira kufuuka okulembeza wa North East. People power. NUP everywhere. Basiba ne banyawo bannakyukakyuka bannange, erinnya lyange nze Tulumira Edward Santos, kansala akiikirira eggongolola y'abaami basamu Kawute. Kino kyagala tuleme kunasimbawo ku buli mutendera, kubanga ne bwe tunasimbawo nga tetugenda kuwangula, tugenda kumala obudde bungi ne ssente nnyingi zoonooneke tuzige kaataakalo tukaluusinze. Tusaba Mukama waffe tukyuse fulaga beeyalaaliyo tatuwanguza, tulina abaana abaffe. Tubattire wansi tuleete omuntu atamanyi byafaayo bya kitundu.